Mubale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle. Anze Sigabo Murishidi. Kati ebigezo eby'ekibiina ekyomusango byasobola okubeera nga bikomawo era abaana abali emitwalo 6 kyazuukwa nti banennono baagwa era balanasobola okubeera nga bayita. Kati olunaku olwaleero nga 3 amasomero agamu gagenda okubeera nga munnaye gatandika okubeera nga gasomesa abayizi era abagenda otandika siniya esooka bo bakutandika ng'ennaku z'omwezi 17 guno gwe tuli mu kitegeeza bakyayinayo wiikisi nga 2. Kati mu mbeera nga bweri abazadde tukimanyi nti nno sukulu fees oluusi abeera nga munnange abeekubya mpi n'osobola okubeera nga sente ozinoonyeza mu kiwato nga mazina naye nga amwatu tozirabako. Newankubadde biri bityo ate waliyo n'abo nga bo fees tekikyali kizibu eri ku sayidi yaabwe. Ngenda kubeera nga nkubuulira amunnange agamu ku masomero wano eno agasinga okusaba akasente akali waggulu era nga omwana wo bw'otamuteekamu kasente akitegeeza naawe by'onajjayo abiyinza obutaba birungi nnyo. Kyosiga kyokungula, money makes money. Buli muntu n'obusobozi bwo njagadde kolera n'emboozi omanye nti wadde okutta emitwalo 3 oba 4 okuweerera omwana bamugumu kuba waliyo n'abakwata obukadde 5 6 okusobola okulaba nga abaana baabwe basoma. Ekikulu kya byonna omwana oyo gw'osomesezza alina empisa kubanga empisa ate zituyamba nnyo mu society than ebyo tubeera tusomye mu masomero. Kale education is the key to success era kasooke tutunuulire ffenno nno bwe twasomera mu biseera byaffe ng'omwana atwalayo ndebe ya bijanjaalo kawunga kasooli n'ebirala amasomero agali gasaba akasente nga tegasukka omutwalo 1.5 ku 2 naye era ebiseera ebyo wabeerangawo nga amasomero ag'ebbeeyi nga lisobola okusaba emitwalo 2 3 naye era mujjukira sente zaali mu value nnyo naye kati omuntu akuwa omutwalo ogenda okwekyusa booti nga tegukyaliwo ng'okukozeemu kino nno kulyamu kya misana ogambye leero kandye kakoko ne bagamba ekyemisana ky'enkoko kya mutwalo oba tofuniddeko na kyakunywa kitegeeza ki sente munnange kati value egenda ekendeeramu weeteega kingi okusobola okulaba nga ofuna ekyo kye weetaaga. Fees zino eno ziri mu nsimbi eza Uganda teziri mu ddoola. Oyinza ogamba bannaye kati kansooke nkubiseemu awo zino weziza mu za Uganda zibameka. Nedda ziri mu za Uganda ate era teziriiko bineeno bw'ate uniform ate sports wear ate simanyanga bino okubuga trip n'ebirala. Nedda fees nga fees oba tuition nga tuition. Tujja tutandikirako ku ssomero era St Mary's Kitende nonno lino liri eyo Wakiso era nga lisasula obukadde 3 mu emitwalo 3. Tuli ku senior 1. Bw'otuukayo ng'emiwendo giri waggulu just wano njagadde kukusingira kifaananyi gisobola okubeera waggulu oba okukakanamuko. Kati St Mary's Kitende bukadde 3 mu emitwalo 3. Uganda Matters SS Namugongo bukadde 3 mu emitwalo 15 mu 15. Nabisunsa Girls SS nonno bano bali mu bukadde 3. Trinity College bano munnange bali mu bukadde 2.8. Trinity College twogera ku ye Nabbingo tusange Trinity College yo nolowooza gye twogera ku ye Nabbingo. Kawempe Muslim basasula obukadde 2 mu emitwalo 68. King's College Buddo bukadde 2 mu emitwalo 5 mu 5 mu 13. Makerere College School bukadde 2 mu emitwalo 5 mu 10. Seta I basasula obukadde 2 n'ekitundu eyo poloti namba. Namirembe Hillside High School lisangibweyo Gayaza
nabo obukadde 2 n'ekitundu. Kati St Mary's Namagunga bukadde 2 mu emitwalo 48. St Joseph SS Naggalama obukadde 2 mu emitwalo 35. St Henry's College Kitovu obukadde 2 mu emitwalo 17. Ate Gombe Senior Secondary School bano basasula obukadde 2 mu emitwalo 10. Ntale School obukadde 2 mu emitwalo 2. Buddo SS akadde 1 mu emitwalo 9. Tugendeko Mbasoga eyiganga wali essomero baliyita Yiganga SS era no lisasula akadde 1 mu emitwalo 8. St Elizabeth SS Nkowe lisasula akadde 1 mu emitwalo 72. Mary Hill High School kadde 1 mu emitwalo 7. St Lawrence Academy 7. St Lawrence SS Sonde Namugongo 168. N'enkumi 3 babeera bazaagala 168 mu 13. Madina Islamic Secondary School Nsangi lisangibwa eyo munange liro basasula akadde 1 mu emitwalo 58. St Lucia Hill School Namagoma 1 mu emitwalo 5. 55 mukitegedde. St Michael High School eriyo Mukono basasula 1 mu emitwalo 54. Kati eddala le St Marcus College Namagoma 1. Greenlight Islamic School lisangibwa Nansana 29 mu 15. Masaka Secondary School basasula akakadde amunange 1 mu emitwalo 24 mu 13. Aidan College Ndejje Namasuba basasula 1 munange 23. Munta Royal College Bombo 22. Ate Kyaddondo Senior Secondary School Matugga 15. Royal Giant High School Mitiyana 1 mu emitwalo 9. Ate Sacred Art SS Mushanga liliyo Yoshima munange basasula kadde 1 mu emitwalo 7. Salam Muslim High School Ndese Mukono 1 mu emitwalo 7. Ate Mitiyana Modern Secondary School 1 mu emitwalo nalyo 7. Mugwanya Summit College lisangibwa eyo Kyengera akadde 1 mu emitwalo 6. Mangi nnyo gendeseeyo Rohana Aga Khan n'amalala naye ntunulidde agamu kwago katutegeere nti omuzadde okuweerera omuntu yerekereza bingi. Ezo sente zigula poloti zitandikako ennyumba okuzimba zitandikawo bizinensi ne munange oli wasawo nagakakwata obukadde 3 ate mperera omwana tekiba kitono. Nammwe abayizi fuba okulaba nga temuswaza bazadde bammwe musomere ddala. Ffe twasoma Katonda atusaasira titwali bagezigezi naye era ne bwe twasoma nabo abaali tebakola bulungi nabo era bafuuka ab'omugaso mu ggwanga lino eno. Bw'otunula nti ffe twasomera primary eyo first grade n'ogiteeka wali eri, secondary nayo first grade n'ogikola ki n'ogiteeka wali, A-level ate mwattu ne points ezeetagisa n'ozikola paka ku university. Kyova olaba naffe musobola otulabako wano eno ne mutwegomba bannange musome ate n'abazadde muweerere abaana. Nze Ssegawa Mulishi.